Mukutu gwa Megaton Media amawulire agakagwawo kiri nti program omusunsuzi eri ku Sauti TV eyo ekolebwa full figure ne Senkubuge siasa okusinzira ku mukutu gwa UCC gulaga nti program eyo bagibaninze. Bigambo bingi nnyo ebirimu andi ne Council Akram agera beera nga atuyitiramu mu kiwandiiko kino tulabe kikyaliisa obuzibu UCC egamba ki. Mpa shot ya Council Akram singo abirenga atuyisizaamu nsonga eno tulabe biggwirawa fulufiga kimulekawa Senkubuge ng'aswadde nnyo bannange tugende maaso. Yeah, so abatulaba n'abatuwuliriza ekiwandiiko ekibadde kyakagwawo kate nga kiva ku mukutu gwa UCC Uganda Communications Commission kigamba nti public notice kuno kulabula eri eggwanga lyonna buli muntu kigamba nti suspension of omusunsuzi program on Salt TV for breach of broadcasting standards nti bataddewo okuyimiriza ku show ebadde eyitibwa omusunsuzi ku TV gye emanyikiddwa nga Salt TV olw'okumenya ebimu ku mateeka agafuga broadcasting mu ggwanga. So bagamba nti the Uganda Communications Commission UCC informs the public that the following routine monitoring and numerous complaints received nti okusinziira ku routine ze batera okukola n'okwekebejja ne complaint oba okuloopa okutuuse mu kitongole kyabwe wabaddewo okuyimirizibwa kwa program omusunsuzi that airs on Salt Television violates the minimum nti ettaanya amateeka agandibadde nga agasembayo mu broadcasting services. The commission found that the program, which airs on weekdays from 6 a.m. to 8 a.m., contains abusive content, inappropriate language, and displays unprofessional conduct by the presenters. Nti kisangiddwa nti programu eno ey'omusunsuzi ebeerawo buli ssaawa 12 okutuusa ssaawa 2 ez'okumakya, ebeeramu ebigambo ebiwemula, ebigambo ebivuma, ebigambo ebitali birungi kuyisa mu kamwa, ate nga n'abagikolako oba bapresenta baayo tebatuuka ku mutindo. Negamba nti these broadcasts occur during monitoring hours which children are likely to be watching, potentially exposing them to unsustainable material. So bagamba nti programu eno ebeerawo mu ssaawa ez'okumakya ezisuubirwa okubeeramu abaana abato nga balaba nga ebigambo bye bayisa mu kamwa oba n'engeri gye beeyisaamu ku programu ebaleetera okubeera nga si nnungi eri abaana abato. So in accordance with a mandate under the Uganda Communications Act ne bateekawo wano etteeka mwe bayitidde okususpendinga show eno cap 106, the UCC has directed Salt TV to immediately suspend the airing of omusunsuzi program. Nti program eyo eyimirizibwe mbagirawo katikati. Provide written responses to the complaints received. Bawandiikire ne UCC nga bagiddamu ku complaints ezo abantu ze bataddewo. Submit recordings of the program broadcast between August 1st, 2025 and September 12th, 2025. Baagala ne recordings ze baakola okuva mu gw'omunaana nga lumu paka mu gw'omwenda nga 12. Batandikira okuwemula. Wano baaka eyaloopye alabika wano we baamwogererako. Submit the script program ne script gye batambulirako oba erimu okuwemula oba bino bikkirizibwa oba ku TV yaabwe programu gye babawa ebeeramu okuwemula nga buli mu segment k'okuwemula. Yes, nayo bagisabye bagibaweeko copy. Salt TV must confirm compliance with the directive and submit the required materials to UCC by Friday, September 19th, 2025. Salt TV erina okugondera amateeka ga UCC era ne bye babasabye babiweeyo obutasukka Lwakutaano ennaku z'omwezi nga 19 guno omwaka gwennyini. UCC remains committed to protecting the public from harmful or offensive content and ensuring broadcasters operate in compliance with the law and professional standards. UCC eyongera okusigala nga etambuza amateeka gaayo ag'okulungamya emitimbagano n'okumakinga sure nti bannayuganda bapresentingibwa mu ngeri etaweebuula baweerezebwa mu ngeri etaweebuula oba etabawemula. Okay. Azize n'ensonga nyingi nnyo tugenda beera nga tuzoogerako program ajja weekend palapase tuyongereyo n'ebirala bingi temuvaawo.
Nyabo batambula naffe ku mukutu guno ogwa Radio 4 ensunsuzi 13 tuba tutuuse program bagiyita Weekend Palapase each and every Saturday zibira sawa mukaaga paka munana tubanga tukwera ddala information atambudde mu ggwanga Uganda most especially mu entertainment Amozen Megaton Gemanya Ganja Fadu wali wano ali smart akakofiri akatadde ku dalili paza kunoonya ogera bigambo abinji nyo buli beranga tukutuusako tuyina council agenda beranga tuyisaamu ensonga za Rina Mbiru ziringa Zarin Mambiru zikutte wansi ne waggulu analabyekaawo Honorable Munyagwa ng'agamba obusirwa Irene bwaliko bwa bbaluwa ayinza ate okubeera nti kyawa maama we bw'atyo tugenda beera nga tumuleetaawo alina ebigambo bingi byayogedde tugenda beera nga tuyitako ewa Alinskin ne Dr. Jose Chameleon mwana mulenzi pancha bamupanchiza yasoose n'ayogera ebigambo byabadde bingi Kamiri n'agamba Kabadia n'ayogera Kabadia yeba kyamuterese awo awo tugenda beera nga tuyita ddala bulungi nnyo omuganda wange Frank Antambi miliyoni 10 yaziwaddeyo dda musajja yabadde atabuse n'abanga akola ekiraamo ekikambwe nga yeetonda kyabadde nga kirambo kyadde kiwanvu nnyo naawe tugenda beera nga tuyitawo bulungi nnyo n'ebirala bingi tugenda beera nga tubitunuulira wano ku Radio 4 ensunsuzi Weekend Palapase. Yes. Okay. Ganja. Yes, bananga abatuuliza ku 13 katonnyeze 3 Radio 4 ensunsuzi tuzokulabika nti tutanya amawulire gonna nga bagatambudde mu wiiki tugenda kulabika nti tugatemaatema tulina kye tugenda kulekayo sogo we naaliko okubira ne muno bagandi obusajja businga Teyeyagaliza ate weeyagaliza manyi babeera kuno ssebo bwadde eri mbanne n'abaganda ng'alaga yalina information yekka amalobbi wulira wano okategedde tuba tuvaako ku 8 n'asensula naye bafune first hand information wano ku Radio 4 ensunsuzi tuzze butereevu tuzze twogera ebigambo Yes. ambuza ku bantu ab'enjawulo abayina ebizindawo nga mubitaddeko ekazaawo tebatuvaako kazo bo batumbulira ddala Nambasa Rashida Jajani Jajariyani Jajariyani abaako ababoda stage za boda wo nabateekako mizindalo giba batumbudde sheno n'ababoda bagyekutte ababoda bo bamanyi yaabo nsi yammwe n'abalala mbaleke saawa 6 abaga bana show yaffe etandise banasuula n'abantu ku bugundi bateeka obuntu ku masimu gonna bayita ku express oko konna nenga banaye mwebale tuwagira ekiyambako waliwo ababoda abanyumya emboozi nina owaboda nyumidde leero andeesa nti mbadde ku bwangu nagamba tufunye obuzibu bw'amaanyi banaye tuyamba okitugambe okyogereko kino mwami Semakula obakaboko ambuyise wano mbogere mwami Semakula yakuleese ab'amasuuti bayitiridde obufere ku zino apu zino zibavuga kati takyavuga b'amasuuti ab'amasuuti omuvuga bulungi nnyo n'atukwana ku Radio 4 kasi omutuusa bw'oti avaako nadduka emisiro nabaka gundi nga yeewujja abo tebaba bano aba super life super balabika beebo beebo jukira bakuba obusuuti ne bakuba obukalu ne babanga kapiso ne bagenda ne batuulatuula eyo simanyi babayigiriza okukola enkola ya ssente naye nga ssente temuli ate nti n'Abasomaali n'Abeerusi abafuuse ekizibu bakola bati ate bo basasula agamba ssente inside here bring the money I'm bringing the money bayina ennyumba ziringa mpuku mbu kasayingira bwe butuuka eri bonna bufaanagana kakyusa ntalabuusi kane okakananga tokategedde obuzibu buli awo baboda bali kababi so tusookera musajja wange Frank Antambi mulwadde jo nakoze naye show zabadde 2 n'abanga asunsola akatabo kono omwana Irene Mbiru tugereta council ebintu bino bigenda kukomawo tujja beera nga tuyitawo awo my mom knows my mom knows when I'm die when I die my mom knows when tukaka ekizibu kyonna my mom knows so utamaze okukola show ne tumutwala mu ddwaliro era yasuzeyo musajja waffe mulwadde buzibu ki nesimanyi oba sente ayina obulwadde obumugoyagoya obulwadde bumugoyagoya yawaddeyo miliyoni 10 yaziwadde Jeff Chiwa remember oba ze zamukubyemu kiyugu ekisujja nali naye tuwozi lwakuna so we nakola gundi ne Kasuku lwali lwakuna ng'era tali bulungi bano aba Spark TV ne bajja ne bamuggyako awo interview ng'ayogera ku bya Kamiri ng'obulamu si bulamu omulaba yeetaddeko ebigirikooti ansuubira na kino kyamukubamu nnyo kuba yali stressed kyamukuba enkyukwe ne ku face bw'otunuulira Ntambi tannatereera akyawulubadde kyamukuba wunnunnu embeera teyali malira kati so musajja wange munnaye ne bamudusa mu ddwaliro awo nga biwala ttaka naye emboozi nga gyanyumiza ssente Jeff Chiwa ayagala miliyoni 10 remember Jeff Chiwa yali ye yagamba ssente zaataddemu kuba Ntambi yetamuyinaako buzibu yali ataddemu miliyoni 16 naye n'amugamba aleeta miliyoni 10 so Ntambi n'anoonya ssente era Kiba yakoze omulimu gw'amaanyi bambi
ne Bashibaolix bakoze omulimu gw'amaanyi musajja wange n'awaayo miliyoni ezo 10 era yaziwaddeyo agifukiwa takyaminako buzibu ye yali ayagala sente zataddewa zatadde musango balooya bino ntambi yeetonze officially n'akwata n'akasente k'omusajja ke bakkiriziganya kino ekyokwetonda Kyagundi yakikoze ku lulwe kuba ye teyamugambyeko kwetonda yamugaye kwata sente zange ozimba yagaga sokwata sente zange yageze nayogerawo ne Papa Misach ne babanga bakubira Jeff n'abakwasaganya kino kibanga kigwa sente yaziwaddeyo kati apology gye yakoze yagikoze nga sizi ava kiva ku ntobo ya mutima gwe nti bannange nasobya ng'omuntu yakkiriza nti yasobya naye ensonyiwa. Do you know that abantu okwetonde okukkiriza nti ensobeza si kyangu ekizibu abantu anti balina takabbulu kwegulumiza oku nagira banandaba batya ebigambo nabyogera n'asigala nga afunvubidde jjukira nti babadde bakkiriziganyiza miliyoni 10 oli aganze kamuwe miliyoni ze 10 mbiveemu naye bw'aba yeetonze bambi kiraga humanity kuba ebigambo byo yabyogera kuba aliwo n'abaana badde bagamba ennyimba za hava tuziboole era nakyo yakyogeddeko nangamba olaba omwana ava pista ya bintu bino nze nayogera ebigambo bino yakkiriza nti ebigambo yayogera ku Jeff byali bibi era senga naye yali ye era yanditaking that action kuba ebigambo ebyo byayogera bingi okusinziirako ye ava ye yali agiramu bwakuswansuka n'ebigambo bo omanye abantu twanguwa ava engeri oli gya management y'oli bweba bizinensi ng'oli atunda gundi atunda tugeze binyeebwa oba atunda ngoye bwe mufuna obutakkaanya ne bagamba nti bannange bizinensi y'oli tugiboole tugiboole bizinensi yakiiwa tebabaale so ntambi yakoze kyamaanyi nnyo okulabika nze ntambi kasa yakkiriza ensobi era ntambi kati yakyusizzaamu ntambi tamala gamansuka bambi mugonvu ntambi tamala gamansuka naye embeera eno ndowooza ayigiddemu naye obulwadde buluma ntambi entambi mulwadde yasuze ku kitanda twakoze shobbiri anti mwetazimaze netuziteekayo ku megamulabe bambi ayebeyebye natalina bulungi maanyi omulabira ddala embeera si nnungi naye entambi yonna gy'oli bambi tukusabira osobole okusuuka ayina akatabo ka Irene Namubiru kano my mom knows bebaasooka okukagula my mom kagenda katali agula ki omukazi yakamuwa akakyusa kati bano banawe mulemboona bano ntambi bamwagala ntambi se bali mu kintu sookoleka entambi agenda kakyusa akaze mu Luganda yakakyusizza dda ntambi yasoma Oluganda kali ku channel si kakyusa akakyusa ano mu kwogera wano na ntambi akolanga junior buli gyabadde naye ebbanga simanya yeeyise bijje simanya omutaputa ntambi kaakati akatabo kano akakyusa era kali ku channel 3 Kasuku yamuwadde ono omusajja wange ani ono wa Gospel Live gundi anyway jamujjukira ne Megatron Media era channel 3 ziri mu kutaputa akatabo ka Irene Namubiru so mwe mwenna olulimi oba oliawo lukalubye ntambi ali mu kukyusa akatabo ku channel 3 Megatron Faruku Sakozi kati ku Megatron ku saa 8 akatabo ako kagenda beera nga akaleeta saawa 8 ez'olunaku olwaleero gundi gye tuleese maama yamutumanga bbe maama yatumanga Irene abbe tujja kujjawo era waliwo n'ekirala mbu Irene yabiringa asiimula bw'ati nga waba asiimula taata ono gugundi gwe yafuna maama wa Irene omulala mbu nga alina obutabo bw'asoma bumuteeka mu mbeera taata ng'asoma obutabo buteeka Irene mu mbeera omwana aba asiimula eno taata ng'awaga kati ya Irene amatu yali agudde matuggula ng'awuliriza obugambo buli taata bw'asoma taata yasomanga akatabo buno obubeerako playboy obujjukira obubeerako abakazi nga bapiipinza amabeere bagize bwe bati babataddeko ene bwiringula emabega taata ng'asoma taata olugira nga mugamba semula wano wonna watusigala watu wajama kati olugira bwoti Irene waabagiza akutamibwa ati nga taata naye akutama ku mpale nanno bannema okugira kyannema okulondako ani asinga Juliana mu ddoboozi wa ono kabaka nate waaba ayogera owulira ddala watandika okuyimba munange biralamu bwe baba boogera ne bwaba wojja owulira ne Lwema Namakula ng'ayogera
oba engeri gye bakola amavoko gano gatuuka engeri gye gaba gasaakaalamuko naye ate bwadda wano ku microphone n'atandika okuliwoomesa biralamu ogamba tuli ku kiwano so omukyalo oyo muyimbi Nambiru muyimbi ebyaddala maama we be yamukolomera bonna okuyimba ate yamukolomera kubanga tayimba kuba obulamu bwe bwenda atambula bulamu bulungi ekitono yazaala kizaale yazaala omwana ng'alina ekitono saawa eno ali Bufalansa naye fe akatabo tukyakatambuza akatabo tukatambuza omukulu akubye nambe soko gireeta endabe mukulu tulina okubeera naye akatabo tuli mu katambuza mu buli mbeera yonna akatabo tuli mu katambuza mu buli mbeera yonna ng'era muzibu abagambye bagenda babasunirako kataba engeri gye katambuzibwamu ku mikutu esatu Kasuku Live, Megatron Media ne Gospel Life ya Sakozi tugenda banga akatabo tukamenya mulabe ebintu nga ebitambula Nambiru ne maama we ensonga teziri malidadi sana mwana ayogera ebisongovu maama naye ali eyo ndowooza atolotoma mpola kati so aganja kyetugenda okukola abantu bangi boogedde ku nsonga eno nga bwe nagambye nti byonna byaliwo naye so right now mbadde njaga tusooke tunuulire honorable Munyagwa ebigamba yogedde ku nsonga eno most of the people are like Irene ono lwaki anyiga nnyo maama balabanga akisusiza kati ate ye yagambye nti obusiru bwaliko tabulabanga play for me that audio ya Munyagwa yabadde ne Kasuku buli mujagala afune endowooza ye soke tubawulize engeri omanye abantu bano buli muntu alina endaba ye y'ebintu kozi bamujajinze nnyo bamujajinze eri abali ku side ya Nambiru eri abali ku side ya maama kasooke tubawe Munyagwa nga moze bwagambye ng'oki kyolowooza ku nsonga eyo ojja beera ng'otunoonyako omufunye Munyagwa ebbanga lyonna ng'owandika peegi 3 ez'obusiru wandika busiru 300 pages Kasuku mama bamunenya ogambye nga wandika bya busiru Irene ntunulira wamaze ebya myezi emeka ngwe wandika peegi 300 ez'obusiru naye akwadde amagezi yenna neera g'oba oyaga kutegeera abasiru bafaanana Irene gendo laba yakwadde amagezi okuwandika ekitabo ekyo y'omusiru namba emu certified food Bobby Wine wabasiya sanctioning a parade. Komao. So yensonga ya Irene. Yensonga yamuyisizaamu lukwakwayo naye bubaka buzito ddala. Ensonga ne yaleetedde Irene ono okuwandiika akatabo kano. Byonna yabiyitamu. Naye waliwo video gye yafulumizza nga eraga yagenda ku bijja bya jjajjaawe. So yali agenze bitereeza ne bamuleetera poliisi ne bamuyisa bubi nnyo n'anyiiga byonna ne jjajjaawe ne batandika okubeera nti bamulemesa okusinziira ku vidiyo eyo nze nagiinterpretinga bwenti esookera ddala ebijja byali bikole naye nga si bye birungi ennyo naye nga byali bikole kyakubiri ebijja byonna abalina famires ennene bwe baziika abantu baabwe waliwo abantu ababa bakuuma ebijja era nga tonnagenda kukolayo kintu kyonna onosooka osiikinga permission gye bali kyakubiri n'amateeka ssebo poliisi otegeeza chairman w'ekyalo ne poliisi then n'avunaanyizibwa ku bijja ebyo Irene talina kye yakola ku byo okitegeera y'ensonga lwaki bano bwe baawulira nti agenzeeyo bagenda ne bakola ki ne batemya ku poliisi osinajja ng'era bo omusango guba mukwata bagamba kuba kulinnyirira ddembe lya mufu eddembe ly'abafu so wabanga waliwo kyonna kyagenda obbakolako alina oyita mu mitendera emituufu era nga abafamire bakalambidde mu maloboozi omu ku basajja bagambibwa nti be bakuuma ekijja ekyo yakola statement n'agamba ozze wano tolina gw'otegeezezza kyokka ng'ate ne jjajjawo yagenda okufa nga temukolagana yes ye ng'alaga nti ayagala nnyo jjajjaawe n'akayimba kano akajjajja tewakawulidde naye nga statement ya maama yali yeemu ne statement y'ono omwami gwe baasangawo omanyi lwaki olumu nsayidingako n'ono ne Irene bano bonna teri waabwe ayagala Irene Nambiru era maama yatuuka ng'ate kodi gy'atandise anoonya mikwano gya Irene Namubiru negifuuka mikwano gye bakiyita befriend n'aginoonya gyonna n'atandika okubeera nti abagamba ebigambo omwana mulogo omwana ki Irene Nambiru n'emikwano ne gimuggwako ye nga maama ali myaka nga
nkaaga ali mu nkaaga ate maama yamuzaala mu maama nkaaga naye nga maama Ssebo afuna bano abaana abato ate babeeramu aba Irene Namubiru ye n'asalawo okubeera nti akola atya amukyayisa era baganda ba Irene teri ayagala Irene. So kati anti awo nawo waliwo ekibuuzo lwaki abantu bano bonna Irene tebamwagala anti maama kuva buto na bano bennyini be basanze ku kijja nga bamutenda mpisa mbi na mutima mubi. Waliwo incident baali ewaka muganda waabwe oba omuto n'akuba olugi wepa n'alukuba taata n'abuuza kuba taata yali anywa enjaga okusinzira mu katabo taata yali munywa njaga. Maama wa Irene gwe yafuna oluvannyuma yali munywa era Irene teyakula na taata we yennyini n'abaana bano abato bano myaka 7 myaka 8 nga taata abayigiriza okukwata ku kibaaba kunywa kibaaba bigambo byani ebyo bya Irene mu katabo twagala tukatapute kakati ono aggala waliwo twabadde tugendera mu Bulango wabadde otandise nti taata yasomanga akatabo yasomanga obutabo buno obw'obuseegu buno obw'abasenga buli mu sitayiro ziri enkambwe ennyo tubujjukira obwo kati nga taata wamala obusoma aba busoma wonna waddugala nga kyengenda okukola kirala nnyo njagala ojosiimule wano njagala buli kintu kyonna nga kiteredde Irene aba akutamye ng'omukulu awaga ng'eno awaga bw'asoma akatabo kati Irene agenda okulaba kino ekiri wano lwakuba Irene alina kyekiri kyeggambye mbu Irene alina kyakola ki waliwo sitoola waliwo by'atayagala kwasa maama ndowooza yabitegeera ate ng'oba oli awo bye byabaleetera okutabuka ne maama kuba abantu bonna beebuuza kiki ddala ekiyinza okutabula omwana ne maama we ojjukira agataliiko nfufu ge twalaba maama yasiikuula muwala we emiggo ng'omuwala ayimiridde alinga muti gwa muvule naye akawala kaali kazibu osegeera yanika olwo yagasoma kyali kikazi kisajja owala bamukubya ati enyenya maama muzungu weyongedde okitegedde bagenda okusima story eyo ebuzizi bwayo ng'olutalo lwalimu abasajja taata yagala maama n'omwana yes era ekyo kitabula nnyo maama n'omwana era Irene Namubiru bw'aba yawandiise mu katabo ke ng'alaga nti taata yali asoma akatabo kano ng'ekigendererwa kyamusikiriza omwana tabanga yagwa mu katego ka taata maama n'abitegeera kyekiri kyatayogera byonna biyita kungulu kuba ye atunyumiza empisa embi ze baamukolako kali ako oluggi kembadde nkakunyumiza baganda baabato nga bakola emisango nga bawayiriza olwo ono we yakuba oluggi babuuzanya kuba taata we bwe yanywanga enjaga yali tayagala mumuleekaanira nga bebana abanywa n'abeera ng'ensi najja alinga ali ku mbalama z'ennyanja kakkanya akola asi oli we yakuba oluggi babuuza ani akubye oluggi ngenda okuba omuntu n'embwa yeesigama ennyama oli Namubiru n'amukonjera taata n'akola bakuba Namubiru ne bavuma Namubiru nga buli kimu bawayiriza Namubiru kati embeera yonna gye yayitamu bwe babba okimanyi nti maama we yamutumako mu dduuka erimu agenda abbeyo ebintu n'amulaga ne w'alina okuyitaagala amaduuka agalingamu buno obutimba maama yalimu olusomasoma yabbisa omwana n'amuga agenda ku dduuka lya Ganja oyingira ojja yita mu kituli wano namaze dde okuseetingirawo bwe yayingira bw'ati maama n'agenda afuna kigundi kisse kyanzi ekikuumakuumaawo ku kyalaawo ekitaagala muzannyo n'akigamba defense waliwo omubbi ali omwo munda ne bakwata omwana bali bajja mukuba bamutti maama yali muzibu so ndowooza olabira ddala nti waaliwo ekinyusi ekyaleeta obukyayi wakati wa maama n'omwana kuba you can't tell me that Irene n'atuula awo n'awandiika ebigambo ebyo byonna ebyo peegi 300 awo tuli nga buba bungi moze n'okwata peegi esooka n'okwata ey'okubiri ziri chapter oba 3 ate yagambye tebinnagwayo akyaleeta akatabo akalala akagenda okuzimbulukusa kano naye abazadde bangi bakola abaana ebintu ne bawuza muzadde tasobya nga ye agenda kunyigiriza mu mbeera eyo bwetyo so ebyo byonna bibaawo ekituufu kiri nti eriyo abazadde abamu nga nabo bakisussa bazadde ababi nga tonnaba katonda wa ku nsi katonda kyasinga okuba nakyo kyekisa
kyekisa eri abantu ekisa ekirondoola so Katonda waaba yakuwa ku buyinza obwo ng'omuzadde Mm. n'akuwa amadalaka gonna n'eccepe naga nti omuzadde ye Katonda w'oku nsi kitegeeza naawe ekisa Katonda kyakuwa gwe ng'omutonde ky'olina okuwa ezzadde lino. Okay, kanso Yes. wetwakomeye otandikira Yeah, so nga bwe mbadde ngamba nti maama asobola ganja omuzinde ogusitulemu awaawo kanso ekintu akigirire ddala bulungi muwe ebiri. so nga bwe mbadde nnyonnyolamu wale nti maama asobola naye okuwa ensonga ze nagaa nti awo omwana ampaayiriza nti bino byanjogeddeko si mazima byanjwanjwa byakadebule ku byonna bye yayogedde ayinza luganza nali sibimanyiiko kuba bw'aba agamba nti bino byamukolebwa nga maama waali ku kyeyo kiba kitegeeza teyaliiwo so maybe kyeyandimunenyezaamu nti maybe teyandimulese naye ate n'empapula z'okugenda ebweru ozimanyi zibanzibu sinyangu so maama ayinza obba nga yafuna omukisa ng'ate okugezaako ate ayongereko ebyabano abatwale nga bijja kumukaluubirizaamu kuba n'ekyeyo nakyo si kyangu nga ddala ng'ogenze n'abaana so biyinza obba nga factors nyingi naye all in all nga bwe nali nkunyonyola luli nti buli muntu nga tannafuna title buli muntu abeera muntu nga tannafuuka maama tannafuuka mukulembeze tannafuuka taata tannafuuka mwana asooka kubeera muntu so ffenna tukola ensobi kuba ne maama naye alina oba osanga akatabo ke kyasirikidde ku mutima kuba ne Irene naye kyagezako tugamba nti ye yali mwana mutuukirivu nnyo maama ye yali omukyamu ye teyakolako ku nsobi tekisoboka so ne maama ayinza okuba alina byasirikidde naye ekintu ky'okuleeta omuzadde n'omukolamu akatabo nze ng'omu sikirabamu nnyo nsa kyandibadde kyekyetaagisa waliyo ebintu bingi by'oyinza okukola lwakuba ate ekyo nakyo nga bwe ngaye nti buli muntu nga tannafuuka kyonna kyali so maama akola ensobi kituufu n'omwana naye yakola ensobi kituufu so ekintu ekyandikoleddwa kuba kwetonda ku njuyi zombi kuba ne maama kansuubire taliimu nnyo kiri abasinga kye balina mbu omuzadde takola nsobi omuzadde tasobya maama mukambwe tayagala kumanya ate kirabika kyekyanyiiza omwana okukola akatabo kuba amaze emyaka 11 teboogera so waliwo n'ensonga eno eya taata tewagiwulidde nagiwulidde taata waasoma akatabo nga yeereega amaanyi awaga ekintu ekyo kizibu nnyo okulaba olutalo wakati wa maama ne muwala we oba maama naddala maama ne muwala we ne lunyinyiitira okutuuka ku extent nti Namubiri amaze emyaka 11 tabuuza maama biki nga tewaaliwo kyabatabula kuba ne Namubiri mu story ye agamba talabangako maama mubi nga maama we ne maama agamba talabangako mwana mubi eri maama nga Namubiru so okusinziira katabo ka Namubiru abakasomyemu ffe twakayiseeyiseemu waliwo kapaati kali weyagambidde mbu yalinga akola emirimu taata bw'asoma akatabo akamusikiriza abantu ne batandika okukinterpretinga nti oba oli awo taata ono alina we yatuuka ne Namubiru maama n'abitegeera ekyo nakyo kisoboka kubanga ne Namubiru naye atunnyonnyola naye ate mu nnyonnyola ye akakatabo yakannyonnyola kukyayisa maama kuba ebisinga bwe bisome biri mu katabo n'ebitali ku maama abinyigiriza nnyo ku maama era n'omusajja ono amugira anti maama ye yamutuleetera anti maama ye yaleeta mubeezi we nekifuuka ekizibu bw'ayigiriza abaana okunywa enjaga bw'ayagala okukwata abaana daati maani gw'atayogera linnya anti kati Namubiru ye kuba atugamba yali mu myaka egitegeera ayogera mu myaka ayogera 18 19 16 waki teyaddukira ku poliisi kale katugeze waka baali baganya okumukkiriza byayogere yandiddukidde ku poliisi yes because wakeno tulinayo taata naye anfuukidde obuzibu n'amuteeka mu mbuga ne ziramula
kuba kati ate waba yasazeewo kwogera ate n'ogamba omuntu eyakuyisa obubi ate amanya ge ogasirikira ate nga eryamaama lyo litaddeyo ekitegeeza ayagala nnyo Dirty Man okusinga maama. kati maama nga tagamba nti balina we baatuuka kuba kati gwe woonenya maama ku bya taata taata ye n'ogaba tojja kwogera amannya ge. Irene tasobola kuloopa taata Dirty Man saawa eno kuba ndaba abazungu Irene ayagala nnyo Dirty Man okusinga maama. Ate nga byawandiisanga nti Dirty Man yamuyisa bubi nnyo. Nene ebya Dirty Man nabyo bitadde ate ku maama. So Kansakra ensonga eno omaliriza ogamba otya tugende Kamiri kuba naye atuliza. Maliriza ngamba kyakoleddwa Irene takyasobola kizaayo akatabo kaguliddwa abantu bakasomye ebiki aleetaako okubiri aleeta obutabo tewali buzibu naye maama taswa kati nga munnamateeka maama taswa kwatangira mugundi mu mateeka tebaswa akajja ku market bw'aba asinze omusango bw'aba agusinze basobola okukabaaninga yali mu kataba bw'aba agusinze basobola okukabaaninga kuba era n'ennyimba bazibaaninganga nga gufulumire balubaani so bw'aba agusinze ng'alina obujulizi obukakasa kuba nalabyeko baganda ba Irene ng'ate balaga Irene byayogera alimba so bayinza ovaayo ne babeera ba witness then ne kweyongerezako ne evidence endala ze bagamba ze balina kuba ne Irene naye agamba alina obujulizi bwe agamba alina zi audio z'atannatuwa alina chat ze yalabako phone call za maama we ng'amwogerako so basobola okugenda mu kooti asinze omusango ekyo nakyo ne kiggwera eyo amateeka ne galamula. Ogwakalebula emyaka emeka maximum? Ogwakalebula ogubeeraweera we gukusinga otambulira mu myaka 3 toliwa kalebule nga ntambi awo yabadde agenda okutambula wamane bwe yawotoka musajja wattu esatu munda ogenda okufuluma ng'ensi tokyagite ate alikiddira ebigambo ayogera bitono kati n'ekisujjasujja kyamukwata okuva nalabye akatambi ng'ayisawo apology naye oluzungu lwasusse abamu tetwalutegedde eddamu era baadde beeta antambi bajja muzzaayo yandiyogedde ng'ayise ne junior n'ayinterpretingira bannawoome lumboona kati essaawa eno ali nnyo katabu yagambye mbu ye bijje simanya yeyisa amanya naye bajja mutwalo n'awulira so ku nsusu zikooli 13 byebyo nno ebya Irene Nambiru ng'obyogerako ki gwali eyo kati entalo ziri awo abantu bagane dda abakyala bakazi bakisussa abazadde bakisussa gwogamba otya era kati abali ku mizigo egy'enjawulo mu Kampala abatuuliza mu kaseera kano batandise dda buli omu okufuna oludda eri abali ku saidi maama eri abali ku saidi Nambiru bagamba bamaama nammwe mukisussa omwana oyo sirabangako mwana mubi so story ya Nambiru yereese ebibuuzo bingi naye n'abazadde si maama yekka naye n'abazadde in general abali naddala ku kizinga kino kyaffe kino ekya Africa baliberalizinge bategeere nti omuntu kuba n'ensobi zonenyeza omwana wo azikola lwa buntu so nga naawe bw'oli omuntu nga n'omwana muntu naawe bw'obaako ky'omukola baako engeri edda abazadde babeerangawo ng'amanya akunyiizizza n'akomawo ne ice cream n'abasajja ennaku zino nga tayagala kukyogera nti sole ab'e Masaka eyo tebaagala kwetonda avuma omukazi n'akola buli ebintu byonna ebitajjansa bw'aba akomawo ne kilo z'ennyama nga 2 naye nga tayogedde nti nsonyi omukazi n'avulubana naye ate oleme kuteekawo eri mbeera ya simanya buye tasobya buli kimu kyakola kyekituufu kuba singa buli muntu yalinga akola ekintu nga kyekituufu abantu buli omu yandibadde ku level y'emu naye olw'ensonga nti level za njawulo success ya njawulo buli kimu kitegeeza nti buli omu alina waakoleramu ensobi so kale awo nno nga tuvuddewo Irene katubasabire ne maama we ensonga za Kamiri ne Alien Skin zikute wansi ne waggulu Kamiri yali aperforming awo bagamba kapati naganyumya kapati what is kapati toyeta ano kapati kuba Kong kuba wa Trinidad Tobago oleta ano kapati ekitaasanyusa abantu bamu kabadi yavaayo kabadi ya nono yanyola Alien Skin yanyola MC Cuts anyodde nobati Cuts n'amujja ku stage muzibu yavuddeyo mwana n'agirira omwayo ebigambo nga tebivaayo naye nga bikaawo okukira omususa bagamba abantu abananaagira baba n'obusungu obwettu baana obusungu obwettumbizi najja nayogera Kamiri ebigambo byadde binini n'amugamba tujja kukuba n'abaafa
tubaziikuleyo. Statement eyo bagamba yatinkudde bamayanja. Kati twabadde tukyali awo gayi gwe bayita pancha. N'avaayo n'agamba Kamiri ate temugenda manyira bantu. Otandika okumanyira mafia boss. Tujja bakuba. Bane tujja bakuba. Nembwa yesigama ennyama. N'ayogera ebigambo. Kabadi yatannafuna. Pancha yafunye. Bamukubye bamugamba. Ani namba emu. Nakakasa namba emu we Uganda ya. Bakubye pancha. Kati babadde bakamala kuba pancha. Kamiri n'avaayo. Tujja bagonjola. Kati omanyi Moses tugenda okukola. Kati sooke twogere ebyaffe ebitali mu mateeka. Tumale tudde ku side ya kanso. Kanso yabasooka ebyamateeka. Tumuwa obudde bwe. Twogere ebyaffe. Dakiika ntono nnyo. Tubyogere nga bwe biri mu ghetto. Okitegeera? Kuba ekituufu kiri. Naye ne ghetto era nayo ngitegeera. Okitegeera? Kuba mbadde njagala. Mbadde naye ng'ate amateeka googera birala. Kanso mu ddakiika zino ezibulayo entonotono asooka ayiseemu yalabye atya ffe tujje n'ekivandulo kyaffe kuba ekivandulo kansa ayogera amateeka ge tetujabule nga bwe tubibu. Kino gavumenti egenda sigalayo kuba twalaba ku palasawo ng'alumba awo akabiri n'akakubo omulaba bulungi. Kuba kati information gwe nnina waliwo eyabadde agenda bamusuubiza ennyonyi nga ye agambye omukulu oyagalayo ku kifaananyi nga ndi ku buliri bw'alyeni nga ntudde babadde ready okulumba. Ensonga eno kanso bw'ogyogerako ki kuba kati wano twetaaga amateeka gwe baakubye eyayogedde ebigambo wano butuli kanso. So ensonga ya Alien Skin ne Chameleon yatandikidde mu bigambo. So mu bigambo ebyo buli omu abaako bw'abitwala kozesa perception. Bwe nkwogerako ekintu oli wadde embogamba nti nkuzalaye oli wadde embogamba nti nkusiimye gwe nga bw'okitwala. So ebigambo Kamiri bye yayogera birabika ku Alien Skin ne ttiimu ye n'abamukkiririzaamu because kati eggwanga nga ddyo lyonna tulina omukulembeze abaafuga era yabeera president. Naye era mu ggwanga lye limu era tulinamu bakabaka aba kingdoms ez'enjawulo. So kitegeeza nti buli omu waali aba alina abamukkiririzaamu. Wankubadde tuli mu Uganda eno ennamba toyinza vaayo n'ogamba Omuganda nti kabaka munafu anti awo akuyoolerawo amataayi. Omuganda n'ogenda ebusoga n'ogamba nti kyabazinga temuli. So nga ate bwe tutuula ffenna Abaganda Abanyolo n'Abasoga na buli kimu ffenna ate tukkiriza nti atukulembera ye president. So bwe boogera ebigambo ebyo buli omu ate naddala Alien Skin twamulaba engeri gye yajja yali yakakasa maanyi kibuli. So toyinza kujja kumukakkanya n'abantu abamukkiririzaamu oba bamala ate ye bw'alaga nti omumazi amaanyi ababa bamukkiririzaamu bonna mafia bossi musajja we tukkiririzaamu kuba percentage esinga yamukkiriza lwakibuli ekyo kye yajja nakyo. Yes. So bwe kyatuuka mu matuuge n'abamukkiririzaamu ebigambo ne bamaasuka bingi nabo ne bazaayo omuliro okulaga nti neno kampu nayo sinnafu weetuli. So ate webiddayo eri ate oli naye n'abifuna bulala because tukkirize tugaane mu Uganda eno yonna Chameleon y'omu ku bayimbi abatakkiriza kunafuwa. Aye tamanyiirwa ate tasonyiwa kuba tulina ne story nga akima abantu ewaabwe waka ku mwendo gw'ekiro. Buuza gundi ntambi ntambi alina akazigo leero ntambi shejja tambulira ku yayina ebiseera bwe yali akatandika okubeera nti ayogera ebigambo tamanyi nti gwayogerako ale n'olaba Kamiri se yamugunjula basiima yamusanga awo ku Devira mbusisha yamumujja mukamu gwoyogera ebigambo gwe era ejjo twakoze sho n'entambi n'agamba ku Fanguni baveewo beekweki nalabye omukulu yataddeyo kamera yonna ku Fanguni nazo bagenda zitwala kanso yongereyo anti kati Uganda nga yo fortunately oba unfortunately it's a mafia state seriously in every industry.
mu entertainment mu politics mu byobulamu mu byobusawo mu byaki tuina that mafia state system nti bwe tubeera wano nga tuli mu radio nga Megatron neeyiyo nine yange tugenda tuka ekiseera mu radio bagambe nti radio ya Megatron yesinga nveeyo mbuuze waaki ya Megatron eyange temugiraba so olw'ensonga nti waliwo abakkiririza mu radio ya Megatron waliwo n'abakkiririza mu yange kyekiri ekyali kyaleetawo ba big 3 nti kampu z'abawagizi zatunulanga ne zigamba ogaawo otya nti Bebe Cool yasinga nga Chameleone yali wano so ate n'omusajja naye afiiringa he has been underappreciated Chameleone because tukirize tugaane bwe kidda mu ndongo ye number 1 East Africa ne Diamond ya certifying so he feels underappreciated because olaba nga abantu abamu appreciatinga balina we bali ng'ate ffe wano tumulaga nti talina kyali muli kyewa aba feeling underappreciated so kyekimu ne Alien Skin yatugamba nti byakoze mu myaka 2-3 gyabaddewo bangi abatasobodde bikola mu myaka 10 so naye ayina that vigor in him eyagala okulaga but wetudda mu mateeka nga tuvudde mu kooti y'abantu mu mateeka kyekintu kyebakola tulina constitution bbiri tulina constitution eri mu mateeka ffenna gye tugoberera tulina ne constitution eri mu mitima gy'abantu abasalawo eri gye tubeera ne tuwulira nti oli gwe baakubye balina ensonga lwaki bamukubye ffenna ne tuwagira naye ate nga mu mateeka tekikkirizibwa naye ffe ng'abantu olwa sympathy eri gye tuba tunayo ng'abantu essanyu lya muki wagonja kyekimu so naye nga mu mateeka side zombi nkyamu eyavumye n'eyakubye n'eyavumye kyekimu kyekiri kye nali nkunyonyola ku full figure lwakuba nti nagamba nti abantu tulivenjinga mu ngeri za njawulo kyolwo olina okwegendereza nga tonna lumba muntu osooka omanye because muntu omuvuma najjayo lipo waliwo gwovuma nakuba amasasi waliwo gwovuma naga naye nakuvuma so mweno embeera gye tulimu eyayogedde ebigambo yakomekeredde akubiddwa olw'ensonga nti bali bw'olekawo chance eraga nti oli yayogedde n'atabaako kyakolebwa ate eno ku Island kiba kirala mu boss aba ayiye amayinja kati mafia boss yaba awanguddewo awo so balina okukuba kati saawa eno guli mmeka esaawa eno obviously Chameleone yali mu lead yakubyeyo naye mu mateeka side zombi nkyamu and ekyo ekintu nalabye bagamba mbuusimaya bonna bali mu kampu yemu NRM balina bonna connection balina biki naye ebyo byonna bigenda kuleetawo akavuyo abantu bajja kufiiramu kuba bano abaana bonna abakuba bageto abaana bageto tebaba na kyakufiirwa omwana ajja kuba munne oli bamusuubiza nnyonyi n'aganze ngenda kufuna ekifaananyi nga kitanda kya mafia okitegedde omwana ajja genda akube munne akabengo amukubye ebbunwe ku makya tukeere nga wayisewo omulambo so violence naye nkuba eno nze senga baakubye nze senga ndi mufu nze sikugwa ndekanze gwe guno omugere guno bwe guti gwe ganja nkukubemu ate bangambye ne pancha tazannye kyokka badde mukwano gwabwe anti bonna anti mikwano gwabwe naye anti jjukira zino kampu time ya business eba business musobola okubeera bakyala era bayinza n'okusanga leero ne banywa juice layira naye bosi bwayitawo naye onkube nga nemmere kati nuuna kuba pancha emmere anuuna bakubye pancha naye kati we bakubidde pancha yo bati Ibra Kabadiya yagenda kuki simanyi kuba Ibra akyayogera Kabadiya tava ku fangoni wawuliddeko Kikelementi kubewe bamanyi Kikelementi ye gamu takyayagala bulango mbu bamukubira bamupimamu bulango kati bungi nnyo bwafu kyangu tusange wano ku papazi jangu ewaluna tava waka naye Kamiri kye yagambye agenda bakuba
yabagambye by sawa 12 fangu nino okubanga bebasi katukomewo obuzibwe bwava eggaali netandikibwa nga nnene ensonga ne zibanga buli ayogera ebigambo akobwa. By the way ensonga z'amagaali zaali zasirikamu alien skin ekintu yakiteekamu omudigido bazoleya ne bagaa temujja tuzoleya abazoleya nabo nga balaga tebagenda kuva ku layini so ne tulaba ekintu nga kitambula ndowooza kati ensonga z'amagaali zitambula ensonga z'amagaali naye Kamiri we yagambidde nti buli ayogera ebigambo agenda kukolebwako mpisa z'ayagala kino kigenda kukomyawa alien oba n'abakulu bano abadde beegulidde omuze okubeera nti bakola effujjo. Kamiri statement eyo g'ogirabamu ki? Kitegeeza bano ababadde balikola kabaka waali atuuse abantu nno kye batamanye Kampala Uganda waliwo family nga zagejjamuko ku zinnaazo ensonga lwaki twalaba ebintu ebyaliwo ku Fangoni awo tulaba Palaso bwe yajja n'eggangi ye wali Kabira ne bakolawo deforestation konna ne bakasuula ku ttaka kakuze baataddemu ebigundi bino baataddemu bikalituusi bino ebikula amangu akati bw'olaba bajjayo mivule mituba kitegeeza buno bupayini tewali bajja kujja basaawewo famire ziri 3 ezempa ekitiibwa e Kampala Uganda wano ate nga zennene si zennene nti zirina ssente nnyingi nnyo connection naye waliwo famire ennene mu linnya nga zizitowa nga nnene mu audience nga zirina abazikiririzaamu. oyagala leeta nkola eri affe Kamiri twamuvaako butereevu kale ne bw'aba akoze ensobi ng'eri abamu baakinga ng'ate nabo bangi mu nnamba famire esooka bagiyita ya Mwami Kaguta President Museveni ye famire esinga obugundiivu wano famire eddako bagiyita Mayanja famire waliwo famire ennene mu financially naye famire ennene mu linnya kati olaba gundi Palaso kye yakola n'oba era gwe Gajja senga bakwata wadde okanyuza ejjinja senga oli luzira munda bano bamulwana famire wamambo bakaddo oba kizibu ali enyanti famire eyokusatu bagiyita Sentamu famire zo zagundiira olw'ensonga nti abazirimu balina olwedde abantu abakola ki ababakkiririzaamu bidandisali famire ojera teriimu eyo teriimu ate bayinza bakola ki okuba yitakola fujjo anti ngamba twogera ku famire nnene omanyi lwaki zino nziwa cepe ebbiri ng'ogyeko eyakaguta kati twogere ku zino ebbiri nti Mayanja famire twogera ku famire erina abantu abakkiriza mu Kamiri ng'empagi yaayo yali waggulu abakkiririza mu Wizo nga bw'omulumba bagenda kujja eri abakkiriza mu Palaso n'omugenzi AK47. That's why n'omukulu Amfwe bwe yafa teyali muyimbi teyali kinaye yakola amawulire oba famire famire endala eya Sentamu famire nti mulimu Ediyawe mulimu Banjoman mulimu Mikiwine mulimu Dax Vibes muganda wabwe Chairman Nyazi si muyimbi naye yakola erinnya era Sentamu famire nayo nebeeranga nnene so omuntu yenna azoleya famire kati ng'olutalo luliwo wakati wa Kamiri n'Alien Skin ekintu kyoliko kinene nti ne b'ebitongole bikuumaddembe oba abantu abamu betumanyi nga banene mu gavumenti gye bali nga bagamba nti Mayanja famire bebafu era ng'essimu ejja kubeera baŋŋambye mbu Alien Skin yabadde ateekayo kamera kulaba bajja ng'oli bagundi be bamukubira baddipisi be bamukubira munaye togenda kuba eri babadde bali eri nga bateeka kamera buli wamu baguza obusaale mbunga Kamiri tabirinako ali ku ttolino bano abaana abakubi Kamiri olumu abatabimanyi agenda okola gwe bakubya amakubira Kamiri ate kiki mbu ate mwandala gundi kweso Kibanda abaana bayogedde ebigambo bino babyogedde ddi ng'abaana beewadde dda self importance. Scorpion Shaba huyo Chameleone yamutwala okuzaayo empapula n'amusuubiza okubeerawo mu biseera bya campaign. Scorpion Shaba ajja kuba buli muntu. Kansa ensonga kuba kati saawa eno wano ffe tuvumirira violence kyovula twakuleese eno show weeyagale kuba kati senga toliiwo senga tuli wano twogera bino twogera biri
bwe tuwogera n'ebinaatusirya obuyamba olulimi luserero ngamba loga musira owayikwatamu So nze kyendowooza first of all yes, Chameleon is the brand name, is a big name, he's everything, but we cannot discredit Alien Skin as well. Because amazima go gali nti yes, Chameleon amusinga mu buli kimu, but he has made a name for himself. Okujanga bwe yajja omulala alowooza nti kyangu akigezeeko ka Uganda eno kubeereramu okimanyi ye bafuna yaddawa so mbadde mubuuzaako bubuuzi so ekintu ekyo I think nga nabo we bajja because 30 years ago okuva kati Kamili teyaliiwo, Bobi Wine teyaliiwo, naye baatandika abantu ne batandika obbaagala. Kati abo abantu ababaagala ne babeera fortunate enough nti mu gavumenti eno eriko etufuga ne bafunamu ebifo. So we bafunamu ebifo ne babeera nti already bali bantu baabwe. So okubeererawo munno nga bwe kiri. So nga nabo we bakitandika buli mugigi ogujja gubawa ekitandikibwa. So ne Alien Skin bwe yajja waliwo era abamwagala ne bagamba waliwo omuntu abeera eyo nga mu butuufu abeera agamba singa nfunamu confidence ensi eno nandibaddeko wentuuka. Alien Skin kyeyafunanga bukyali n'akeera ku makya n'alaba Alien Skin waliwo abantu ababeera eyo nga olwa office ze balina n'ebitibwa bye tubateekako mu ggwanga nga balina ebintu ebimu bye batasobola kukola, naye n'alaba Alien Skin ng'akikola n'agamba amazima ddala singa tebibadde bitiibwa bino nange nandibadde neeyisa ng'omwana ono. So n'amupikingamu interest. Era kyova olaba nti nebiriwo ebyaliwo ebyabagundi ebya Palaso era walaba nga ba Hajamisi bajja ne bagezaako ne batabaganya, walaba ba Honorable Kasolo ba MP baani bamutuukirira. Naye bangambye ensimbi zaayitawo abantu baliira ssente mu bintu ebyo. So naye alina abantu abamwagala era abali mu gundi eyo. So nga bakamiri bwe bakikola. Omanyi ekintu kye tulina okwejjamu ng'Abannayuganda nga tetunaba na kutunuulira mateeka. Ekintu kiri ffe kye tugamba nti kye tutayagala ate waki tukiteeka ku bantu abalala, because ndaba nnyo abantu nga bagamba teri nnyo muntu kufuuka mulungi omu. So toyinza gamba mbu emyaka 25 plus tukyatya omuntu y'omu ng'ate mwe mugamba ne president abaddewo emyaka 4 mu mukooyi. Kati ate ono waabiri we tunasigala nga tumutya kitegeze naye agenda weza 4. So walina obbaawo evolution ebintu ebikyuka nejja kujja nti bakamiri bwe bajjira ekifaananyi mwe balabira Alien Skin mu aletu Southern awo ne mu late 90s bali babalabira mu kifaananyi kyekimu, abantu tebalina mpisa, abaana bafudde ekizibu okitegeera ne bagenda bakula ne generation yaabwe yabakkiririzaamu era saa zino yegezaako babakinga. Kati kyekimu kye ŋŋamba kiri nti nga nabo bwe bakikola nono naye kyali mu kukola, because w'otunuulira Alien Skin batandika bagamba muntu mubi nnyo nga buli omu tayagala biki ate be bantu be bamu ne batandika ogamba yakyaza abaana ba ghetto n'abawaawaayo awo ate ne bagamba ekintu Alien Skin kyakola kyensinga okwagala omwana oyo omulaba akwata abaana awo n'abatwala awo ku gundi awo n'abawa byabawadde abakyusiza nno ku buli Sande abako bayamba bano ne bajja abamu n'abayamba ne bafuna abazadde baabwe. Twabalaba abakazi nga bagamba amaze emyaka 5 talaba mwana we, naye yajja ku Fangoni n'amusanga omwana we n'amukima n'amuwaayo. Kati ate abaali bagamba ate ne batandika okugamba nti ate state agent, kati ate emboozi ze zimu ze baatekanga ku Bakamiri ate ze zimu ze bateeka ku ono. Kati Bakamiri agenda tuuka ekiseera nga mugundiivu saawa zino abalemeddeko bulungi. Olw'ensonga nti abamulwana bangi okuba nti amulisa bulungi. So nze kye nanditeesezza amateeka gajje mangu kati ga interveninge kati poliisi na biki ate kati obusobola tulina kanso bano nno obalaba ono yabadde wa Namyalo ani Alien olinga ali wa Nabbanja
we yavudde ate ali screen addayo bonna bayina abanene ba anti kati kyekyo ngamba abo abanene bennyini be bayina yogerako nabo beba bajja because kyemanyi Hajja Misi yatera okikola because ye mukwano gwa bonna abayita n'abatuuza so akole nga bw'atera okukola then ne ba Honorable Nabbanja Babbalamu Namyalo Hajjati Namyalo ba Honorable Kasolo because be bamu be bawawo emirimu be bamu be bakolera be bagamba mbo be balya so obuzibu bwennina because abamateeka ne bana abantu be banaasirika tujja kulaba ku mirambo nze nno obuzibu bwennina mu kintu ekyo bano abaana abawuzi b'obunyama abayingira mu ntalo zino be bagenda okufiira ennyo mu bintu bino anti kyeŋŋamba because olaba tosobola kuvaayo n'oyogera bigambo kamiri gwani panisha anti kyeŋŋamba because olaba ne mu lutalo atandika olutalo tabonaabona abalulwana be babonaabona bano abalugendamu mukono ku mukono ne mu lutalo ne Uganda kati bwetandika olwana fena tulwana ku protectinga mukulembeze ng'ate ffe tugenda ku front line CDF yadde eno osegedde nti abatandise olutalo si atera oddufiiramu naye abalulwana so kyekiri kyeŋŋambye nti abaana bajja kwekola ebintu bye bajja okwejjusa mu dda so bano abantu bandivuddeyo ne bwe batavaayo ku lw'abakamiyi baveeyo ku lw'abano abaana because kati oyo omwana oyo gwe bakubye oyo panisha ayinza obba nga ewaka yabadde atwalayo 10 kya jeno ku fangoni so kati bw'omukuba n'omuteekako obuvune bwe butyo ajja kubeera wano naye ayinza obutasonyiwa kiyinza omusigala ku mutima bamugwikiriza naye alibaako gwakuyikiriza nga bali bokka babiri bamukute vagalanda ne babeera awo tuddemu okuwulira mba ate omulambo omulala gwayiise kansa amagaali gayitiridde naye ate amagaali gano bw'ogatunuulira gonna ekigawaga balina abanene buli omu alina omunene gavumenti twalaba wano ku kivulu kya Abitex ekyepukulu Alien Skin yagenda okupafominga yali ajja n'asanga eggaali ya Mudra wano we baboogera e Kampala bagamba nti ye muyimbi asinga eggaali kuva mu bitundu by'e Kawempe eyo Kafu Empire alina abayaye bangi nnyo abamukkiririzaamu kuba Mudra naye mukuŋŋaanya ayamba abaana akola ki okitegeera so ne kireetera abaana ba ghetto bangi nnyo okumukkiririzaamu naye no statement gye bakola nti Mudra yasinga eggaali erina beenyiiza okuviira ddala kubo kabira bano bafiki Gaza kati buli omu akola funa gaali esinga balina kye bateekawo kakasa yensonga lwaki bwe twalaba gundi ono Mudra bwe yali wano Kamwezi kivulu kyali kya Tom D yali press conference naye engombe yafuga yagenda then n'asanga eggaali waliwo ne beeyakonkona ku mukaago ogw'ekiro naye kirungi ekinyumira ku bayaaya akonkona enkya n'akusonyiwa era gayi gwe baakonkona bali bati ne biswanka kate yenyage bamugamba ojja kugula ogwagenda otulagirira naye wawulira Mudra we yayogeranga ojjeeyo ebintu biggwe ng'alinga agenda omuwa emmere okitegedde anti mu ghetto tebakoma busungu mu ghetto beesonyiwa mangu anti kati olaba ekitandise ebintu ebyo ne we bibeera mu bino ebyawaggulu va ku bino ebya ghetto omuntu wabaawo ekintu ekitandise omuntu ekintu kubanga yeewulira amaanyi so buli atandika eggaali buli atandika akakundi buli atandika ki amaanyi abagalina aba bamukkiririzaamu yes tewali muntu atuuka awo n'agamba kyobola beera ne we babeera bano abeesimbawo bamumma kaadi n'agenda ku independent ng'agamba nze ground ng'ageewulira kitegeera n'abanafu ddala ng'ate toyinza kimugamba nti munafu because abako n'abamukkiririzaamu of which aba bamukkiririzaamu olumu bamubuulira amazima olumu babakozesa ensobi n'amulimba eno n'amugamba nti ate gwe bannanga amaanyi g'olina mayitirivu kumbe eri wansi munafu muzibu katukomewo ireka naawe nze kati ngoba kikopo saagala nnyo muzannyo ogoba kikopo tobanga maama aliima akazinda lubeera nako akazindaalo nkalina weekali engeri gy'omwasudde bw'oti emikono neetadde tuva nakasembeza so Roma Namakula bwavudde ne mubanga muwugira ebigambo ganja nego tova emisango twabadde tukolera bantu
gwe buli kaseera obeera misango pazo yazza kunoonya wano ezirambika pazo lwaki abanoonya eri asinga pazo ko wayogera ebigambo nabadde njagala pazo avuma kyemukunja atasera kyakirabira ddala nga kizolo nabadde njagala pazo ansangewo wano mwekolereko bwogenda mukola ki pazo manyewo anti akunoonya manyewo okumukwata nayebaye kanso ensonga za Rema n'amakulu tavayo tubanga twogera ebigambo baawukanye bakozi batya naye ebigambo nga bisusse ebigambo ebitaliiyo wano Rema tasobola siba bantu twaga tumanye emisango gyonna gye tusobola okuggula ku bantu kwati Rema leka ali mu butamanya Rema alabika tamanye tusobola mufunira kansa akwata abantu bagala n'abufumbo kanso bali kuno ne bakakkana nga ntambi we yakakkana ku byago okitegeti so ku nsonga ya Rema nali nagamba era ne luli ekintu asobola naye alina okuyitira ennyo kubali bali be nagamba abateekako nga mbu imbu njogera ebigambo byange byonna byenjagala kambu kano omuntu ayitira mu mbu n'atandika omumanyira ate mbu eba allegation oba togambye nti kiri ogamba kiteekeberezebwa siyitawo n'empayiriza omuntu anti wowaayiriza anti kati nagamba kirimu ebintu bibiri osobola ogamba mbu then waliwo n'agamba nti nalaba kati oli nalaba gwe balina okukwata kati wano kumbu tugadde nga yakibe teryatugambako naye ate kumbu eyo era naye eriko obukwakkulizo mbu eyo naye eriko omutima buli omu ajja waayiriza kyayagala abeere ng'ayogera mbumbumbu imbu ganja musezi ayite awo agambe bwe mba ndi ku mulimu gwange bakwate ba tiktok naye wano ndeeteggulire anti bajja kugamba nti imbu weefuukira tricky bw'ovaayo n'ogamba imbu Rema ne Dr. Muza bayawukanye nga wulira mu nkuubo n'omulala n'avaayo so now olwo kitambula kati waliwo oli avaayo n'agamba nti nina ne audios waliwo abampeereza ekitegeeza alina obukakafu togambamu ng'atubuuza nina audio bwenkola olina okuba ne yikima so toyinza kugamba ate mbu twawulidde ate kati waliwo abakola ebintu ng'omuliro muleegi ayogera kino ng'omuliro muleegi agenda okugulenga kakana kabenje so balina okwegendereza n'embu naye eriko obukwakkulizo because waliyo obviously abajja ne bagamba tulina audios kati waliwo gwe nalaba agamba nti bawa Rema alina omuwala gwatwala simaya ku chopa kati awo oba otandise okuwa detail amutwala ku ndeegi biba tebikyali bya oba otandise okugiyungulula because bw'ogamba helicopter oba specify nze singa obadde ogamba nti amutwala mu bbanga kati olina okukola obwambu ng'omuyita mu lukwakwayo tomulemera mu nnyo mbu abeera general kasita owa detail aba takyalikansa alina kayogedde owoza mbu kyokka atogaanira ne agamba mbu tegeza omusiru tokozesaamu olina okuba ne yikima so olina okunnyonnyola n'ogamba nti because waliwo abagamba nti alina omuwala gwatwala simaya buli weekend waliwo woteri gye bagendamu mbu bajja nofuna video so bajja kukubuuza kiwala kye bamusibyeko kiyina ebbina bannaani bajja kukubuuza nti omwana oyo hoteri eyo hoteri ki then otandike ga helicopter bagirinnyira wa helicopter mu Kampala olwotuwe details nti obimanyi so bagende okunoonyereza bagende because hotels ezisinga zirina cameras balabe nti kituufu bawa Hamza yajjako wano n'omukazi bw'ati oba kalebule so bw'anaabeeranga nga talinnyangayo anti awo ekkomera likutte myaka emeka esatu gimalayo kati tulina musajja waffe bethe kanso nga sinneerabire omusajja oyo omulaba agenda mu mikolo simanyi gweogenda kukwatawa ku budgeti tuberewo basajja baffe wakwate wa kansa ajja kutunula mwala yogera akwate wa kanso talina budget tusomemu leeta budgeti kuba ajja kudda mu muzannyo
katumalokola tugera mu December December nga naye omukazi kiriya wamukebedde kanaawe saagala ogire gwe bigambo okay kanso nga tumaliriza mu dakiika emu 2 so omusango ogwo gwa Rema nalabye ka video ke bakoze ne baawe nga bo balaga bakyali nalabye Rema bino yabadde abyagala wamulabye yamuza ngali bangambye wandese nga nonkolekera nze no ngandi wakwetungako nga kino so nimangayo yogedde banna so era ne we nali analyzing issue yeruli nagamba nti Rema yasalawo okugenda mu bufumbo buno nga yeeyagalidde yeyasalawo because oli Kenzo bagamba mbu yali agenze Kima Award nakomawo ng'eno emikolo gyatandikadde so kitegeeza nti yakyuzinga ono omuntu olw'ensonga ezaaliwo tetumanyi oba Rema yali omukyamu oba Kenzo yali omukyamu ebyo byonna ffe tetwagala mmanya ekirungi nti bonna weebali ate bonna basanyufu balaba ne webeesanga ku bivulu beebuuzaako nze ekyo sikyagala ng'amansonyisonya nze nno nga nnina ebbu so obufumbo buno bwe yali abusalawo era ne mu vidiyo ye wawulidde agamba nti ye yajja kufumba era si wakuleka mwami Dr. Hamza so Dr. Hamza bino byonna byetumwogerako biyinza of course bagamba mu luzungu bagamba nti there's no smoke without fire biyinza obba nga kituufu amabega eyo maybe waliwo obutalotalo obulimu kiyinza obba nga we nagamba nti si nti buli musiraamu bwalina obba n'abakazi bana ebyo wabigaana naye eri abasajja nga naturally abakyala babasa amabba bbanyi wadda wali mu kwebaza omuntu nagamba tufu abaana bano bakola bulungi kanso ne gajja tusibule tugenda mu mupiira saawa yonna so ensonga ezo Rema atunule mu baayogera waliwo abaayogera ng'asobola obbasiba mukwano gwe nabitegedde mukwano gwe mbu so nze noyinza okunsiba leka naawe so ako kambuko kabeere nnyo ku mimwa gy'abantu naye bajjukire kali togamba mbu ate nogaba bakuwadde audio kanso waliwo kembadde njagala omubuuza ennaku zino waliwo enkola nga bavuma ku social media okwo oli alina gwayisaamu eggaali gwe bavuma bakuriyetingawo erinnya ne baliguza public oli ye n'akwata n'akuteekawo ekifaananyi ne balitunza public ng'oli bw'ayogera ku fulungu public yonna ebeemanyi kyategeeza n'alyoka akuvuma nga erinnya awo bakwataani mateeka anti kati alinga yoli owambu so nayo ebeeranga imbu mwana akuvuma so ako nako osobola okukakozesa okwewala because eyebeera description bwe describing anengamba kyobola abo bali abasinga bwe babayita bagamba mbu nze naadde ngamba Jackson owaffe ku stage eka naadde sigamba ng'oyo Jackson kanso tusibuli so mwebale nnyo okubeerako mwebale okutugoberera n'okutulaba tuli basanyufu okubeera wano nga tubaweereza onajjanga ne twogera ku bigambo wano ku Radio Fensusuzi nja kweyongera okujja okubeerako wano nga tukkaanya ensonga n'abali eyo akalowoozo era kengenda okuddamu era obalekera nga bulijjo buli muntu yandifunyeeko akadde ku data ono omungi gwe tukozesa okuvuma abantu mu comment section n'obaako akantu k'amateeka keweeyigiriza ne weekaba katini n'okeeyigiriza kakuwonye kayinza obutakuwonya kati okusinziira ku misango egigenda mu maaso osobola okulaba omusango gwa Ntambi oba gwa Fulufigo oba gwa Nammere oba gwani n'obaako kwolondamu kayinza obutayamba goba ne kakuyambira omuntu oba gwe kennyini mudda evannyuma n'obeera nga oli mubanguleko kireme okugenda okutuukako nga tolina wootandikira.